okulimba kwe nakola nagamba okutandika ku lunaku lwennyini nagamba nti abaana abali ku ground bagamba nti bo kye balaba nti yali mu luzungu kye tuyita stumbling. Neŋŋamba nti abaana ku ground bagamba kino, then naye n'atugamba nti bamukuba ki esasi. Naye statement oba sentence eyaddako wansi awo neŋŋamba nti bino byonna tujja kutegeera amazima mu kunoonyereza. So bwebwo obulimba bwokka bwe nakola era babulemeddeko ne banjita buli kimu kyewali owulidde ku nsi kuno ekibi, naye nja kulemera ku bigambo ebyo. Okulimba kwe nakola nagamba okutandika ku lunaku lwennyini nagamba nti abaana abali ku ground bagamba nti bo kye balaba nti yali mu luzungu kye tuyita stumbling. Neŋŋamba nti abaana ku ground bagamba kino, then naye n'atugamba nti bamukuba ki esasi. Naye statement oba sentence eyaddako wansi awo neŋŋamba nti bino byonna tujja kutegeera amazima mu kunoonyereza. So bwebwo obulimba bwokka bwe nakola era babulemeddeko ne banjita buli kimu kyewali owulidde ku nsi kuno ekibi, naye nja kulemera ku bigambo ebyo. Ndi ku One Love Beach e Busaabala. Contribution yange gye nabasuubiza yiyo seminti omusenyu, just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku Busaabala. Ye artist asinga ettaka okitegeera, so njagala tu leading by example tusobola ozimbawo eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala okitegeera. Abakyala b'e Busaabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu. Twagala zimba eddwaliro tugenda zimba ddwaliro. Yaman so principal ye contributing obutagwa seminti 2 n'omusenyu. Obutagwa seminti 2 n'omusenyu n'omulala n'abalala batandikira awo. Tulina ozimba eggwanga Uganda. Omusenyu guze seminti wuno n'ebira tubeera n'emitayimba tugenda leeta. Tugenda zimba eddwaliro e Busaabala. Kale omusenyu jafuna egy'okugyawo. Tegera oguyingize principal gumukwase. Ngezezaako munoonya ku ssimu simufunye. Ne kati bibyo mbireese. Tuzimbe eddwaliro. Yama just wetaga 10 ku 10. Yama. Kano mfanye funa ngeri gy'okuyingiza. Kale. Omanyi abannayuganda mwerabira mangu kati kankutwaleko katono emabega ke bayita flashback. Ani ajjukira ekyatuuka ku ekitiibwa e Masaka? Ani akijjukira? Akijjukira mu comment section yawo twesangeyo. Ani ajjukira ekyatuuka ku Mpuuga ne Bwanika? Ontegedde bulungi? Omanyi abannayuganda twerabira mangu. Ontegedde? That is the problem. Mpuuga bamusuddiya, Mpuuga ne bamuwanika, yoyo waffe, yoyo omuganda. Omanyi Mpuuga ayina ebitongole bingi ebimwesiga, ayina esayidi ey'obwakabaka ow'ekitiibwa. Omanyi Mpuuga oyo ayina gundi ey'akatulika. Simanya gundi bagita katulika basikali bayina engeri gye babiyitamu. Omanyi Mpuuga oyo mu sentulo yakwatiridde Masaka, musajja wattu ng'ategeka ekivulu kye oluvannyuma lw'okubba akasente. Oluvannyuma lw'okubba akasente k'abasajja ng'asaasaanyako z'asaasaanyizza. Ekyobulabe ekisinga okunnuma ku Mpuuga
nti sente zasaasaanyiza okubikkirira ebyaliwo zisinga ze yabba. Akoboka tegede bulungi. You see, it is very bad n'okola diiru. N'okuba diiru ya milioni 10 ate n'okozesa milioni 3 controlling damage. It is very bad. Kati musajja watumpuuga bwatyo yaviiramu awo ng'ayo ky'omusota kye kyatuuse ku gravity omutujju. Omusajja we yategeka emasaka ekivulu yakiriko atya, mpuuga aliyo atya, n'oli omuli w'amayirungi. Katikkiro teyalabikako. Bano basimanya basegona, bano omanyize nasoma naye saagala muwaayo, bano base mujjunganda nti omanyi oyo omwana yampa kwapeta kakati nze sinza va mu kyali wange bonna teri yalabikako n'ogu. Ekyo nno kyandaga nti ekibi kibeera kibi, tetufa kwani akikoze. Abantu abamu abagezi tebaagala kweriraanya bibi. Kati mpuuga olwamala omuwanika yennume y'ekigo mpaka kati ali mu kulya ttaamu egenda ne munne bwanika era bali akasembayo ze bayita left overs essaawa yonna pirawo bagenda mujja omugaati mu kamwa. Ontegedde bulungi kyekimu ku kyatuuse ku bwana wa buyi. Bwana wa buyi bagenda ne bakusudiya yoyo waffe atatya ddenja afaanana ekizike omuddugavu ennyo ayina lo asobola okuba Bobi Wine n'amuteeka hands down. Muganda wange kino neyogerera nze siina gwe njogerera. Waliwo obumulumulu Bobi Wine nange bwakola nkiddamu. Waliwo obumulumulu Bobi Wine bwakola nempulira nga njagala kuvaayo mwambalire. Naye some of us tuli basajja bagezi. Twayiga Uganda eno nti erina bannyiniyo. Nga weeyina abakwata emmundu, abayina ssente, abatwala amataka g'abantu, abatwala bizinesi z'abantu nga tewali abagambyeko. Muganda wange ntwala omukisa okutegeeza buli muwumbatuutu yenna nti Robert Kyagulanyi Ssentamu eno Uganda agiinako 85%. It is either you like it or not. Ngenda kikuddiramu. Robert Kyagulanyi Ssentamu eno Uganda si Kampala. Uganda yonna at large agiinako ebitundu 85%. Ontegedde bulungi nti gwe togenda veeri okwata obusawo bwo obwa seminti obutwale ku ttaka ly'omusajja ne wirubaalo emu ey'omusenyu ogw'ennyanja olowooze nti ojja kumumanyira biggwe. Kati nze ngenda kusomesa busomesa bwana gundi ono Wazzike. Se Wazzike ebimu ku bigambo by'olina okujja ku nze ne bw'oba tonjagala. Eno video mugisharingire buli muntu yenna ayinza okukola ensobi Wabuyi gye yakola. Mu Uganda there are some people you're supposed to talk to with respect. Ekyo ngenda kikuddiramu ku lw'obulungi bwo nti ne bw'oba tokkanya na Bobi Wine ne bw'oba tomwagala bw'oba olina ky'omugamba olina okwewombeeka ne weewetako. Iye nkimanyi kati abali abapinga bangi ngani yeewetako genda okibuuze Gravity ajja kugamba nti weeweteeko. Era wano wetubadde tusemberera nga sho yena atera okutuuka Gravity abadde atandise okulya ebigambo bye. Bobi Wine oyo omanyi w'amaanyi. Bobi Wine oyo tomwerumbako nga toyina llo. Olwo n'abadde agalazannya kali ka kaadi mukategedde. Naye abantu nga bagezi. Ffe tulinga bayeekera tetusonyiwa. The moment w'okwata akasente k'omunaku n'okalya ne bakakuwa tuba tetukusuubira kudda eno. The moment w'okwata State House ey'emagere n'ogisongamu engalo tetukuwa kyakulondako kirala tukubirawo hands down paka mu kabuli. Nkiddamu my strong message is bw'oba olina obutakanya ne Bobi Wine, bw'oba tomwagala, bw'oba olina wakusobeza, muganda wange weeweteeko, yogera naye with respect. Nkiddamu with respect. Bw'oba tokisobola genda mu kazigo ko, genda mu kafulaati, genda mu apartment ko, genda mu kafaamu ko ne family yo muyombereeyo. But make sure tebijja eno because we bisala boda ne bijja mu bantu. Muganda wange ne bw'oba otunda bikwanso togenda kuddamu kutunda adde ekikwanso eki. I'm telling you this. Oyo Bobi Wine percentage we mbasi muwadde ntono 85% agirina. N'akalala kankabajjukiza omanyi mwerabira mangu. Waliwo omugenzi gwe bayita Seeka Muzaata. Gravity wali tosinga Seeka Muzaata kabuli. Gravity wali tosinga Seeka Muzaata low.
emifumbi wali togimusinga oyo muzaata yayogeranga ettaka ne lyeyawulamu wakati oba obadde tokimanyi kati gwe Gravity okaaba mangu nzalina emmotoka mu kika nzalidde embizi nzakoze muganda wange ebyo byonna byoliko byappa eno Uganda ebadde n'abasajja aboogera eggulu eryo ne lyeyasaamu wakati naye nga bakugamba tosonga tolumba tovoolanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. If you need peace, if you want peace, you with your family. If you want your business okusigala ng'erwaninga business as usual, please Robert Kyagulanyi Ssentamu mwesonyiwe. Ebyo ebigambo byali bya Seeka Muzaata. Era yagamba nti temulaba nti njogera nnyo, temulaba nti njasamayasama nnyo. Yahe oyo omwana Katonda ye yamuwa kye yamuwa. Kekali nti omutonzi waffe yakola ki? Yasalawo. So Gravity ne bw'obeera ng'olaba nti ofaanana ezzike, ng'ofaanana chimpanze, ng'oyina simanya amawaggali, osibye obuviiri, onywedde enjaga, muganda wange tofunanga ekirowoozo ekiddamu okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Don't you ever tokirowoozangako tokiddamu or else ekyakutuuseeko kitono. Labira ku bakyaliibo watugamba nti olina drop eya Kamiliyoni, eya Bebe Cool, eya simanya kusaasira, eya Ronald Mayinja, eya simanya ani Justin Bieber, Awilo Longomba, simanya gondi bwata drop ya Mickey Wine nga nange mukube ya Kamili, nga mukube ya Bebe. Muganda wange zonna wazitadde abasajja bakolere drop naye teri noogu yali nnyeyo. Ekyo kikulaga ki? Eno message njisindikira buli muntu yenna wadde oli kuguuni nti muganda wange bana abasajja temubatya. Tebabayitange eggulu. Omanyi waliwo abakava eggulu babayise. Omusajja akute media yonna n'agiteeka eggulu n'agipika ssente bubajje bakube struggle bakube Robert Kyagulanyi Ssentamu buli gwe osegedde. Muganda wange totyanga abasajja bano nga beetiiminze. Ekibagatta kiri eki? Ssente. Akobo badde tokamanyi. Ekigatta Bebe Cool, Kamiliyoni, Eddie Kenzo, simanyanga Ronald Mayinja ne Gravity omutujjo. Nono omwana omuli wa mayirungi sinti beeyagala nnyo. Ku mutima beeyinako akasajja. Era nga alien skin y'omu ku basajja abasinze okusanyuka ng'ekivulu kisaze ono Ssewazzike. Lwaki? Alien skin yasanyuse n'agamba nti mwali mugamba nzenze keeyagwa kati mwandeetedde patana. Osegedde kyakubiri okulaga nti bana abasajja ekibagatta ssente sinti baagala nnyo simanya gavumenti eno tewali yalinnyeyo n'ogu. Obwedda bali ku alo bameka abaliyo nti 13 eyo sijjaayo siina gaswala. Bw'atyo Ssewazzike n'afiira mu firimu ye kumanya. Akamanyiiro akangi kakwasa mu kabina k'engo oba empologoma. Ebyobufuzi si bye byalemesa abantu okugenda mu kivulu kya Gravity. Nedda kamanyiiro. Era Bobi Wine talina wadde influence gye yakola oba okulemesa abantu okugenda mu kivulu kya Gravity. Nedda kaali kamanyiiro. Eryanyi erisukkulumye oba okwemanya eryanyi n'okulembeza akamanyiiro awamu n'okumanyiira bye byamulemesa okufuna abantu mu kivulu kye. Bannayuganda bangi boogedde ku nsonga ya Gravity era bangi ensonga bagitadde ku byabufuzi kubanga Gravity wa NRM era mbu kubanga Gravity awagira General Muhoozi Kainerugaba. Nedda amazima abantu bannayuganda si bagwagwa nga abantu abamu bwe balowooza. Tulabye abantu bangi abategeka ebivulu nga bawagizi ba NRM era abantu ne bajjula mu bivulu byabwe. Naye abantu abo akamanyiiro katono. Naye Gravity ayitiridde okumanyiira. Gravity ayitiridde okwemanya eryanyi kulw'okubanga ayogera oba kubanga alina mikwano gye abakwata emmundu. Bannayuganda njagala mbategeeze
kibi nnyo okwemanya eryanyi kubanga abantu bali ababeera bakuwaga si beebo b'obeera oyagala mu bivvulu byammwe naddala mmwe bannabitone mubeera mwagala abantu abawansi tekitegeeza nti gwe bw'omala okugenda okulya emmere yo ku dayiningi olubuto ne lupinduuka ate genda ewali abanaku ojjemu empale obayiire oluwonko lw'amazi kkiriza obagaana ojja kubeera nga osinga n'obubi abantu bali abakukozesa wadde ng'oluusi nabo bayinza okubeera nga babi ate gwe obeera mubi nnyo kubanga bo bali baliira mu kava ate tebamanyiira nnyo naye gravity omutujju ekisookera ddala wali tolina luyimba bannayuganda si bajega nti ojjakkeera ku makya ogende obateekereko ebinnyo byo ogambe nti nkoze ekivvulu obayimbire ki nga tewali eyo factor number 1 factor ey'okubiri ke kamanyiiro gravity omanyidde bannayuganda gravity ofukidde bannayuganda gravity okudaalidde bannayuganda naye ng'ate ne weerabira empungu terya bire gravity wakolako ka vidiyo n'olaga bannayuganda nga okutte emmundu ya pisto ako kabeera kabonero kabi eri general public nga waliwo bannayuganda abali mu makomera be baasiba olw'okwambala obwambazi engoye ezeefaanaanyirizaako ez'amagye naye gravity wakola ka vidiyo ng'okutte emmundu ey'ekika kya pisto ekyo nno kyanyiza bannayuganda obeera ng'abakudaalira ate bannayuganda si bajega President Museveni alina buli kika kya mmundu ne famire ya President Museveni yonna n'abakungu abalala abakola mu gavumenti bangi balina emmundu naye kizibu nnyo okusanga omukungu ng'akutte emmundu ne bamukuba ekifaananyi oba ne bamukwata ka vidiyo era President Museveni ne famire ye tetutera kubalaba nga bakutte emmundu mu bifaananyi oba mu buvidiyo okuddako nga bali ku mirimu emitongole naye gwe gravity emmundu wagiragangaani ekyo kyanyiiza bannayuganda naddala abamanyi nti waliwo bannayuganda bali mu makomera olw'okwambala engoye ezeefaanaanyirizaako ez'amagye gravity ekyokusatu wakeera ku makya n'ogenda mu maka ga munno ebusaabala mu bizinesi ya munno ebusaabala gye yeekolera mu ntuuyo ze n'osaalimbira kuli mu ngeri emanyiira mu ngeri ejooga mu ngeri eraga nti munankola ki nze nina abanene mu gavumenti kkiriza obagaana kyaluma bannayuganda bangi naye olw'okubanga tetulina bwogerero abamu twakkiriza n'ojjamu empale yo ssebo n'otupamira ne tukutereka era njagala nkujjukize omusajja gwe bayita Nassul yaliisanga abantu sapatu ku mulembe gwa Idi Amin ne Obote naye yatuuka okufa baamuziika jjuuzi nga yeegayirira President Museveni era President Museveni ye yamuyamba okumujjanjaba paka lwe yafa empungu terya bire n'ogenda n'oleeta akamotoka n'okateekako omusenyu ka bitiyo nga bina n'oddira simanyi bamuyita seminti akasawo nga kamu ba kitundu ky'akasawo n'ogenda mu famire ya munno ogyonoone ogipamire era n'ogipamira bannayuganda ne bakutereka era tebali kusonyiwa naye njagala nkutegeeze gravity aga Katonda mu ggulu President Museveni alina bambega okuviira ddala ku LC1 era n'aba LC bonna akakiiko bonna babeera baweereza butereevu President Museveni
bonna alinako abantu be ku bukiiko bonna mu byalo kubanga ye yalagira bulondebwe. President Museveni alina bambega mu buli kitundu. President Museveni alina ba representatives okuva ku BRC paka ku RDC badiso simanyi ba iso simanyi baani ne ba informers. Yandi badde asobola okukozesa abantu abo n'atakozesa igwe wabunyu simanyi wabunyu okubeera nti ogenda otyoboole munna Uganda munno omupamire omufukire era abali mu gavumenti basirika ne bagamba ha wuuyo aluguddemu. Bannayuganda njagala mbategeeze President Museveni ne gavumenti ye ba officials abo bonna tebalina munnayuganda gwe baali balagidde okugenda okujooga munnayuganda omulala. Naye bannayuganda abamu tuli bajega tulowooza bwenkeera ku makya n'enjooga omuntu avuganya President Museveni nti bajja kunjagala nnyo ekitali kituufu. Bajja kwagala olwaleero ate enkya. Njagala ojjukira omusajja gwe bayita simanyani eyafuuyira alina yitwe eyafuuyira Kano Kiza Besigye Kamulali mu maaso nga yeegula eri bakamaabe nga yeegule wa Kayihura amwagala ennyo. Wallahi yamugwe essaawa zino yamanyi gyali. Oba kitegeera wandibadde otwala reference ezo n'omanya ne bw'obeera nga baakuwa omulimu katugambe nti baakuwa omulimu gwa kugenda kubeera mobilizer w'NRM n'ebirala olina okugukola nga bali abaakusookamu. Gavumenti ya President Museveni efugidde Uganda emyaka 4. Saagala olowooza gwe gravity nti nno yeggwe agenda okukankanya bannayuganda bonna bamaleko emirembe nga President Museveni atufugidde emyaka 40 alaba. Inze ndi NRM naye kyenkugamba teriyo oba Geno Salimu Sale oba President Museveni oba Geno Muhoozi Kainerugaba tebalagirangako munnayuganda alina kugenda kujooga muntu yenna. Njagala nkutegeeze gravity Bobi Wine munnayuganda nga abalala akkirizibwa okukola emirimu gye ng'abalala naye wakola bubi okugenda mu maka ge business ye n'ojjamu empale n'otufukira n'otupamira n'otuddukanira. Aiteri okuddako ng'ofukamidde wansi ne weetondera bannayuganda ekikolwa kye wakola.